فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma baad, abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bebitiibwa gasigala amatendo g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaaluhu atuwadde akakisa ak'okubungeeza nga tuli mbaddu abakyassa obulungi. Bangi babungeza bali ku mika gisa gya oxygen, babatadde empiira mu nnyindo, ebifuba byonna n'omubiri gwonna bagujjuziza obuuma obulaga nti omubiri gukyalimu obulamu, pulses z'omuntu zikyakuba. Naye gwe bw'otunuulira Allah subhanahu wa ta'ala byakukolera, ekyo ky'obulamu oyinza okukibuusa amaaso. Allah gwabugjeeko yayinza okunnyonnyola ekituufu obulamu kye butegeeza. Liran gwabungeza olwaleero olunaku lwakubiri. Amakulu nti ne wiiki oba sabbiiti etambula egenda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bye tukolera mu biseera bino wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu abisiime. Allahumma amin. Abdul Aziz Bukenya Kimirante, nzaaliwo akawungezi ka leero okulaba nga tutambula ffenna mpola mpola ate nga twejjukanya ku ddiini ya Allah n'amateeka ge nga bwe tukola ibaada ey'okusaddaaka. Mukadde nga kano saawa ziweze ssatu bakututwaliriza obudde buddako mu maaso awo tugenda mu tulo naye ofundikidde na mulimu ki olunaku lwonna. Baako kyewerekereza mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, okisaddaake ku lwa Allaho. Bwe guba mitwalo gusaddaake, bwe giba ebiri gisaddaake, bwe giba mitwalo 5 gisaddaake, ow'emitwalo 10 asaddaake, ow'emitwalo 2 asaddaake, ow'akakadde akasaddaake biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tulituuka mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu ng'ate ye nnunuzi yaffe mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku 07776 444 220 07776 444 220. Gwa Airtel nyiga star M85 star nya star mwenda hash onyige okay star M85 star nya star mwenda hash nyiga okay. Bagenda kusaba business number. Aku business number teekawo 6 ne 05 6 00000. Bw'omaliriza nyiga okay, bajja kusaba amount. Awo kwa amount teekawo omuwendo gw'oyagala okusaddaaka. Teekawo 10, teekawo 2000, teekawo 5000, teekawo 1000, teekawo 2, teekawo 5,000. Ow'emitwalo 10 ateekewo, ow'emitwalo 5 agateekewo, ow'akakadde akateekewo. Bw'omaliriza nyiga okay, bajja kusaba reference. Reference teekawo erinnya lyo, teekawo ekigambo salaamu, oba oteekawo ensonga gy'osaddaakira, yingiza mu pin code y'essimu yo, ky'oweereza mwattu kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Fattakullaha wa ati'uhu. Abange baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abala basalamu mukadde kano, fattakullaha, Allah tumutye nnyo ffenna, wa ati'uhu,
n'okumugondera tubeere bagonvu eri amateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqdiru haqqa qadrihi, abange baddu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wajiddu rahimakumullah, munyiikire, ffenna tunyiikire nnyo tusaba Allah atusaasire. Wajtahidu, tukole kaweefube yonna asobole okubeera nga tukola ebyo Allah byasanyukira. Watazawwadu, era buli muntu yenna waali asibe entanda yemuze eri Allah we subhanahu wa ta'ala bisalihil a'mali, ng'agisiba na mirimu mirungi. Entanda yekuze eri Allah jalla jalaaluhu abange ezitowe n'emirimu mirungi. Tuli ffenna baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki okuwanvuwa kw'ebiseera amakulu nti la yaghurrannakum, tekubeeranga kubamalamu okuwanvuwa kw'ebiseera. Omwaka ne guyita n'oselebratinga omulaga nti ebyo mbyerabidde, tekiriiyo. Mu Suratu Ra'd aya 11 wakitibwa Allah jalla jalaaluhu ategeeza nagat inna Allaha, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru ma biqawmin, takyusakyusa kibadde mulembe. Abadde bakola ssente nga bazifuna Allah tayinza zibabuza. Lwaki? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, okutuusa bo bennyini bwe bakyusa ne bava ku nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu n'atandika kukola bibye nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ga nti nga tebakyuse ne banneerabira ne banvaako, mubandekere. Allah naye n'akyusakyusa mu nsonga zaffe. Wa idha arada Allahu biqawmin su'an, era senga Allah ayagala oba n'ayagaliza omulembe gwonna olw'ekyalo su'an, akabi konna. Bwe buba bulwadde nti Ebola, Allah n'amuteeka emirembe, fala maradda lahu wama lahum min duni llahi min waal. Bw'aga nti obuzibu buzze tewali ayinza kubugjawo. Allah bw'aleeta ekonomenti nfu tewali ayinza giddaabulula. Ba economist n'ebatuula okwetooloola ensi yonna, era bonna ogenolabanga bye baleeta kyokusobola okubbulula economy, abantu bajjeko emisolo mingi era bongera kwavuwala. Allah subhanahu wa ta'ala yekka yayinza otubbula mu ddubi eryo tuba tutubiddemu, oba obuzibu bwonna obuyinza okubeera nga bututuukako. Lino mbaddu wa Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga eno wakituuba Allah tabaraka wa ta'ala atuleeta ebintu nga byewuunyisa, era ng'omwana Adamu alina okutunuulira n'eriiso jjogi. Allah subhanahu wa ta'ala yatusiza Qur'an ng'erimu buli nsonga yonna n'obunnyonnyofu. Lwaki Allah abitugambye? Bw'ogamba mu Suratu Nahl aya 89 wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu atutegeeza nagati wanazzalna alayka alkitaaba, owangadde Muhammad, wanazzalna alayka alkitaaba, twakussaako ekitabo ekyo Qur'ani, tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, nga kinnyonnyofu kyereka ensonga zonna ne zitissa ku mmeeza. Wa hudan, era nga buluŋŋamu, wa rahmatan, nga kyakusaasira, wa bushra lilmuminin. Allah bw'akitussaako nga buli nsonga yonna eri omwo, kitutwala ku ki? Suratu Ali Imran
aya okuba ku ya 28 mpaka ku ya 3 ekigambo kyenjagalamu kiri wano. Allah wagambira nti wayuhadhirukum Allahu nafsah wa ila Allahi al-masir. Wakituwa Allah subhanahu wa ta'ala atutiisa atuwoninga kuye Allah wayuhadhirukum Allahu nafsahu. Allah subhanahu wa ta'ala atuwoninga kuye wa ila Allahi al-masir. Byonna byonna bikola ku nsi enkono tujja byanjula wa Allah subhanahu wa ta'ala. wayuhadhirukum Allahu nafsa. Abantu mwanadamu atudde ku Salam TV ali mu kuba program era akadde kano lowooza ku kigambo subhanallah kyokka. Subhanallah mal muradu bihi, kitegeeza ki? Subhanahu wa ta'ala oba twogera kyogere tukirekawo tukifumiitirizaako. Awaffe tetukifumiitirizaako subhanahu wa ta'ala. Bw'ogattagatta ekigambo ekyo kyokka omwanadamu n'akyogera bwogezi n'atakifumiitirizaako kiyingira deep, muntu oyo aba aliko ki? Twogera ebigambo essaawa ziri 3, twolekera essaawa ez'okuwummula ez'okwebaka nga bangi muffe tugenda kwebaka naye yewukana Allah oyo eyakola sekitore y'amalusu nga bw'oba ogenda okwebaka gategera nti Maimuna yeerase, wallahi era tegajja. Tegakola ki? Tegajja. Allah subhanahu wa ta'ala okwawukanaako n'okututiisa atulaga ebintu ebyenjawulo abange Allah tuleme muzannyirako namutwala butwazi bwe tutyo mwanadamu atuleba nsafumiitiriza nti naye akola ABCD yali atya. Mungu subhanahu wa ta'ala eyakola ebikulu ng'ebiri ewuwo n'ebiri mu Amerika n'ebiri e Japaani, ebiri ewuwo ebiri mu Amerika ebiri e Japaani, ettaala bw'era ekyaliko terivaayo byekweka ne bimanya nti omuyaya akyalaba. Omuyaya akyakola ki? Akyalaba. Olijjako ettaala byonna oba biri wamma ku kyalo oba biri Japaani oba kibimanya nti omugagga awummuddeko ne bijja ne byekolako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Abaffe tekikwewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala kola mu myera nga nayo erina digestive system, erina small ne large intestines, naye kamunyeera kenkana katya era bwe kali emmere eyita through process. Eyakola ekyo subhanahu wa ta'ala. Wayuhadhirukum Allahu nafsah. Abange Allah batiisa abawuuninga ku buyinza bwe Allah subhanahu wa ta'ala, naye abaana Adamu twesuulirayo gannagamba. Mu aya ezo ez'Suratu Ali Imran eya 28 n'eya 29 n'eya 3 wakituula Allah subhanahu wa ta'ala yaddamu ekigambo eky'emirundi egi wayuhadhirukum Allahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Aya eri yagamba nti wayuhadhirukum Allahu nafsah wa ila Allahi al-masir. Eyaddako era Allah yalina ensonga gyayogerako nga yakudda gyali yagamba nti yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdarran. Olunaku bwe ludala lwogenda okufuna empeera yaako akalungi kewakola mu maaso ga Allah ofune empeera yaako. wama amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida. Neyakola akabi akafuna mu maaso ga Allah naye nga mulyaka nti senga wakati wange n'akabi ako wabaddewo
ekiziiza nga kokalyeri nga nange ndyeno wayuhadhirukumullahu nafsa Allah zemu natuwoninga tebya Allah yannange temuddamu bizanyirako Allah kyagambye tukole bukozi tuteeke mu nkola wallahu raufun bil ibad. Kakati Allah alese ensonga eyo marrataini emirundi ebiri ng'obukawo aya emu. Ekituufu Allah yali atuwoninga oyo atuwaniridde ku buli nsonga yonna. Bwe ziba ensozi ezikwatiridde ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala yaziwaniridde yazikwatiridde. Ennaku lumu ne lukya ne zeeyugamu katono kati olaba ensi bwesaanawo. Wayuhadhirukumullahu nafsa. Abatiisa Allah atulaga obunene bwe. Naye tufunamu ki? Tubifumiitirizaako? Ani oyo Allah subhanahu wa ta'ala abenza omwana mu lubuto lw'omukyala n'abeeramu emyezi 9 talabye ku njuba tagezeeko mu kiyigo takoze ki naye ng'alya? Ani oyo? Subhanahu wa ta'ala. Ani oyo Allah jalla jalaaluhu akola ebyokulya mulaba n'akiteeka mu kamwa n'ayawula nti ono muwogo ono lumonde liri ttooke. Akola ebyo bw'awawaza ebikajjo bijja biwoomera mu stages wansi nga wawooma nnyo okusinga waggulu. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wayuhadhirukumullahu nafsa. Buli muntu yenna kyeyanditunuddeko yandibadde yeewuunya, yandibadde afumiitiriza, yandibadde alowooza nnyo kwakola ebintu ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ffenna nze naawe nkakasa tukoma okutegeera nga tulidde emmere naye tetumanya process kimu eyita kutuuka kujjamu egasa mubiri n'etagasa mubiri n'efuluma. Waliwo abakiwulidde nti kati factory eri mu kukola gwayo naye olwaleero ku kyalo bwe tuba ne factory ya sukaali tutegeera nti kati bali mu kukola kati ebyuma biwummudde. Si bwe kiri? Ebagenda kuyiwa lukola byuma byonna nga bikubagana naye factory y'olubuto lwo agiwaniridde Allah yagiwa science tevuuma tekolera sound nti kati olumala okulya n'enyiga switch n'egenda muki mu processing emmere n'egijja wano n'egizaamu n'egijjali n'egizaamu n'egijjali n'egati eno namu keesigale mubiri eno keefulume. Ani akola ekyo? Subhanahu wa ta'ala. Akola ebyo bw'aba akugambye nti saddaaka ku kyo lwaki oba oyinsistinga muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala baako kyosaddaaka 07776 444 220 07776 444 220 gwa Airtel nyiga star M85 star nya star mwenda hash nyiga OK star M85 star nya star mwenda hash nyiga OK. Bagenda kusaba business number. Ku business number teka omukaaga ne 05 mukaaga 00000. Bwomaliriza nyiga OK. Bajja kusaba amount. Ako amount tekawo omwendo gw'oyagala okusaddaaka. Tekawo 10,000, tekawo 2,000, tekawo 5,000, tekawo 1,000,
teekayo emitwalo 5 teekayo emitwalo 10 oba akakadde akateekewo omaliza nyiga okay bajja kusaba reference reference teekawo erinnya lyo teekawo ekigambo salaamu teekawo ensonga egyoweerayo bw'omaliriza nyiga okay bajja kusaba pin code yingizamu pin code y'essomero kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salaamu Charity Foundation MTN 07776 444 220 444 220 butereevu ojja kuba nga naawe weegasse ku lugendo lw'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abasaddaase kyebasaddaase akawungezi akaleero baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba atugambye ensonga ng'eyongeze n'atutiisa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuga nti abange mbatiisa Allah atutiisa ye kennyini tubeerewo ng'omwana Adamu afumiitiriza alowooza gwe maama oba taata azaala omwana n'obeerawo n'akaanako nga ka lunaku lumu ka mwezi ka wiiki naye tokakwatirizangako nga kakula ffenna tukkiriziganya ekigambo kimu nti bukya ku makya noga nti sula avuddemu omuntu akabadde wano jjojjuuzi kati kavuddemu omuki kavuddemu omuntu akola ekyo yaani akola ekyo yaani na ekyo akikola yaani subhanahu wa ta'ala bw'abanga aliko kyayogedde Allah jalla jalaaluhu muddu wa Allah nkwegayiridde toteekanga mu magezi go bw'abanga aliko kyatulagidde Allah okukola muddu wa Allah nkwegayiridde tokiwandowooza yakubiri bw'abanga atulagidde Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga yonna muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala nkwegayiridde naam nkoze eki nkwegayiridde tosikattira gwabanga akulembera gwandaba abaffe bw'onaakola ekyo bingi nnyo byogenda okuwona maaso g'omutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala naye lwaleero tuli mu kudduukirira beetaavu oba oliawo mukadde waffe tumudduukirire tumuteerewo omuzimbo aleme kusula bweru kakati gwe weewuunye Allah subhanahu wa ta'ala bwaga nti wayuhadhirukum llahu nafsa tunuulire olabe ebinyonyi byonna Allah tebipangisa birina we bisula nyumba zaabyo self contained nosanga akasanke ngaako nga kazimbye self contained room yako bulungi nnyo nga keebaka ko kennyini n'abaana baako ne beebaka naye ffe olwaleero abalina emikono abalina ebigere abalina amaanyi omuddu n'omusanga nga talina waakusula oyo Allah subhanahu wa ta'ala kikumala gwe alina waasula okulowooza noga nti naye akola bino yaani eyampa sentence ezikola ABCDE yaani awootira Allah subhanahu wa ta'ala ente esula ebweru ku nkondo wiiki neggwako nekwata omwezi nekwata omwaka neguggwako nekwata ebbanga lyayo bwe liggwayo era tumaliriza tugiridde ng'eri bweru n'amagumba netugasuula ebweru naye gwe osobola okuguma n'osula ebweru for a month omwezi gumu just 1 month ng'osula bweru peewo bwekufuuwa teteyebikka naate ogenda ogikwatako mu kiro ng'ebuguma akola ebyo yaani muddu wa Allah akola ebyo yaani
oyo abikola maama azaala omwana amuzaala naye nti omwana muwe ku bbeere bwe kiba kiri ekintu tekikumalidde omwana muwe ku ki ku bbeere maama nasikayo ebbeere n'aliwo omwana naye tiwabangawo mbeera yonna mwana oyo wanywera mataago okujjako nga gali ku siteegi y'omwana gy'aliko gy'agaagalirako tekiriiwo bw'aba omuntu ayagala amataga ga luzzi nnyo era abakyala abo babuuze bw'aba akateeka wali omwana amatagala ga luzzi nnyo nam bw'aboze omwezi gagenda gakyuka ne gatandika okukwatakwatamu ne gakwatakwatamu ne gakwatakwatamu kyobola bw'atuuka mu mwaka gumu n'ekitundu ne bataata oluusi bamanyi okugabba n'aliyonkako anywe kututa ne wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atulunga tubuguma ku levo y'omwana sukaali alimu yooyo otwoluzizi tuba twaluzi otukwafu tuba tukwafu twetwo omwana twafuna lidhan mudduwa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah tutiisa kuye bingi byetulabirako Allah subhanahu wa ta'ala n'omutya noga nti Allah wange waba agambye ensonga siyinza kuddamu 077 bina ana munya 220 077 bina ana munya 220 gwa Airtel nyiga star M85 star nya star mwenda hash onyige okay star M85 star nya star mwenda hash nyiga okay bagenda kusaba business number aku business number teka mukaga ne 05 mukaga 00000 bomaliriza nyiga okay bajja kusaba amount akwa amount tekawo mwendo gwayagala okusaddaka tekawo 10 tekawo 200 tekawo 500 tekawo 1000 tekawo 2 tekawo 500 tekawo 10,000 bomaliriza nyiga okay bajja kusaba reference aku reference tekawo linyalyo tekawo kigambo salamu bomaliriza yingiza mpin code yesimu yo kyowereza kigenda kujja buterevu wano mu Salam Charity Foundation tugenda kuyimulamuko katono mu dua Allah tovaawo katukomeo. Eno ye Salam TV. Simba, ni MTN Kabote Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabote Super easy. Weli Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Weli Travel, your life-changing journey. This is how we play. Play with power. This is how we do it. How we put a team together. This is how we pass on greatness. Because with this team to inspire us, there's nothing we can't do. Play to inspire.
Before the end comes, before every kickoff, tip-off, or tee-off, behind every decision, making sacrifice after sacrifice, all in the cause of excellence in sport. At the highest level, as passionate as the fans, as patriotic as all of us. Uganda's biggest sports federations have been putting in the work and getting little recognition. Welcome to a new dawn, an era of merit, a time of appreciation. Welcome to your new home. NBS Sport, the home of the biggest sports federations in Uganda. NBS Sport, championing Ugandan sport. Akazanyo kakolette weegatte ku lukala lw'abawanguzi. Sizoni empya eya Plascon Paint and Win egguse nate. Gula langi ya Plascon eweze emitwalo 10 ofune kakade ak'okutakula kodi gy'osangamu kiweereze ku 797 olw'ofuna omukisa oguwangula akakadde kamu buli lunaku oba okugabana ku bukadde 3 buli wiiki bodaboda n'ebirabo ebirala ntoko buli Sande saa 12:55 ku Sanyuka TV. Plascon, color your world. Omusanga mu mmere gy'olya, mu mazzi g'okozesa, mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Plastic si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Plastic akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Plastic akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola gwani waj'obeera. Kiki kyokwa Plastic fenna atukoseza wamu tukolere wamu taasa obutonde. Obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدعو الله سبحانه وتعالى tukulisaayo ko mukuwumulamuko okubadde okutono ddala naye ne tukwaniriza mu kitundu kino ekyokubiri. Wano mu kitundu ekyokubiri tukugamba nti gwaliko ne munno mutegeezeeko oba oliawo asobole okwenyigira mu mulimu omulungi nga guno naye abeereko kyeyerekereza mu kkubo lya Allah abafa atisaddaake yawmul qiyama asobole okubeera nti akifunamu. So gwe atannaba kubeera nti osaddaaka atannaba kubaako kyowaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala akawungeezi ka leero owange kola nga banno naawe obeereko kyosaddaaka akawungeezi kano aka leero ng'oyita ku 07776 07776 444 220 07776 444 220 MTN. Gwa Airtel nyiga star M85 star nya star mwenda hash onige okay star M85 star nya star mwenda hash niga okay bagenda kusaba business number. Aku business number tekawo 6 ne 05 00000 bwomaliriza nyiga okay bagenda kusaba amount. Ako amount tekawo mwendo gweyagala okusaddaaka. Tekawo 10, tekawo 200, tekawo 5,000, tekawo 1,000, tekawo 2, tekawo 5,000, tekawo 10,000, tekawo akakadde. Bwomaliza nyiga okay bajja kusaba reference of reference tekawo erinnya lyo, tekawo kigambo salam, tekawo ensonga egyowerayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwomaliriza nyiga okay bajja kusaba pin code inza pin code y'essimu yo kyowereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Procedure ya business line bagenda gikuteerako ku screen yo ate naawe ogirabe ogobere procedure eyo. Bannamukisa 20 bo bagenda kuyita ku 07007 15
musanvu kumi na ttaano 0707 musanvu kumi na ttaano musanvu kumi na ttaano. Bwasigadde wa Airtel ita ku procedure ya business line nja kusaba muganda nga Abdul Majid agikuteereyo oniga star 885 star nya star mwenda hash noniga okay star 885 star nya star mwenda hash niga okay. Awo nabagenda kusaba business number. Ku business number tekawo mukaaga ne 05 mukaaga 00000. Bomaliriza niga okay. Bajja kusaba amount akwa amount tekawo mwendo gwagala okusaddaka tekawo 10 tekawo 20 tekawo 15 tekawo mutwalo tekawo 2 tekawo mitwalo 5 tekawo mitwalo 10 wakakaddaka tekewo bomaliriza niga okay. Bajja kusaba reference au reference tekawo elinyalo tekawo kigambo salamu tekawo ensonga ejoweerayo bomaliriza niga okay. Bajja kusaba pin code yesimuyo kyowereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Tuli ku nsonga badwa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tabaraka wa ta'ala kututiisa n'atulaganga Allah atwewaza obutagwa naam njogera yakabiriga obutagwa mu mbize naam wa yuhadhirukumullahu nafsa Allah obutakwata offside naye bw'alikwata offside Allah jalla jalaluhu abafu olikitegeera ku nsonga eyo maashira almu'minin ab'ebitiibwa abakkiriza abalungi Allah ganti wa yuhadhirukumullahu nafsa yuhadhirukum nafsahu fayaqulu jalla wa ala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatutiisa mu Qur'an atulaga obutagezaako kweyibaala tugwe mu nsalosalo za Allah. Bwogenda mu suratu al-Mulk wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti aamintum kwa Allah atandike huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha walulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala yabafuulira ensi eno nga nzikakkamu nnyo ne musobola okugikolerako kyonna kye mwagala. Kale mutambulire ku yo oba ku mugongo gwayo mu mpuyi zaayo zonna ku nnyanja mu bbanga byonna mutambule nga mulabye era mu bigalibwa oba mu byendera ebiri mu nsi eno Allah agatubirye n'agamba wa ilayhi an-nushur gyali Allah subhanahu wa ta'ala gye tugenda okuddizibwa. Yagati aamintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Aamintum mwesugula mulowooza mwesugula okuwona oyo ali mu ggulu oba waggulu w'amagulu omusanvu okubasaanyaawo Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu mu magulu omusanvu muneesugudde ne mulowooza nti tasobola Allah subhanahu wa ta'ala kubasaanyaawo eno ensi neeramira an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Eno Allah atulaga tumemwononeke na mugende munyegenyege mukole misikazi mweyambule mukuname byonna naye aamintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Mulowooza yali magulu omusanvu tayinza basaanyaawo n'awaliza ensi eno n'eyuguuma olw'omusisi bwe mubanga Allah ta'ala mumujeemedde ne mugaana okutya ensalosalo za Allah ne mukola byonna mulowooza tasobola kukwata nsi eno n'agiyisaamu musisi ffenna n'etumira. Saba Allah bitutaasa ebintu ng'ebyo.
am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Oba mwesugudde nti mwe mu mirembe nti eyali magulu omusanvu wali waggulu w'amagulu omusanvu siwa kubasindikira kikuŋŋunta oba empewo erimu amayinja erimu omuyaga esuula amatooke kati olayo ettooke lya bbeeyi. Allah ettooke olwaleero omuntu oddiryako emitwalo egi bwe bakulagako ebiri ekitundu edduka misinde nemuloza otasobola leeta kibuyaga Allah subhanahu wa ta'ala alina omuzira alina ki n'asaanyaawo ensuku zammwe bwe kirimala okubeerawo ekyo olwo munaamanya nti okutiisa kwa Allah kwatutiisa kwa mazima kubanga ndi am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba mumulinze mwesigudde kyakadde kagenda kutuuka alyoka aleeta empewo yokke kyemulinda aleeta empewo asaanyewo ensuku zammwe olwalira ndi akyalina olusuku lw'amatooke oluyimiridde enkuba tubale tujagala naye kyetukola mu mpewo Allah mwaleetera ebitooke ku ttaka byonna kati wali ettooke lya bbeeyi bwe kirimala okubeerawo ekyo fasata'lamuna kayfa nadhir munaategeera okutiisa kuli Allah kwatukozeeko olubereberye tuwayuhadhirukum llahu nafsah Allah abatiisiza bange mutye temusemberera nsalosalo ze tokola kyatasiimye Allah longoosa gyali Allah tabaraka wa ta'ala abaffe olwo abantu lwe bagenda okukitegeera abitugeeza aamintum man fi samaa an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir wa laqad kadhaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir. Ngaddala mazima ddala abo abatusooka bayimbisa ebyo byonna ebyalagambibwa ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala balimbisa naye fakaifa kana nakir. Allah tabaraka wa ta'ala n'abenyiwa n'abasaanyaawo era bweddayo mu bitabo n'osoma ojja kulaba engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yajja asaanyaawo abantu abo ab'omuliro gwa nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalamu. Ubuliku baazikirizibwa namataba bazze wa amma aadun abo abaadi Allah aboogerako ki birihin sarsarin aatiya sakhalaha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin khusuma. Allah subhanahu wa ta'ala nabikuleetera n'akulaga mu Qur'an butya bbe yajja bajjawo emirembe gye gyatukulembera. Allah abasaanyaawo mu nsaanyaawo zanjawulo. Allah abasindikira amataba, Allah abasindikira ebirwadde, Allah abasindikira bwati Allah subhanahu wa ta'ala naye wayuhadhirukum Allahu nafsa. Allah yatutiisa dda kubanga walaqad kadhaba alladhina min qablihim fakayfa kana nakir. N'abaatukulembera baagenda mu nyegenyege kamba bagyetoololanga bali bwereere boolaba abo. Abaatukulembera abo baakola ebikolobero naye fakayfa kana nakir. Allah bwe yabeetamwa kyekyaddako kyekyaddako era tebyali ki tebyali birungi gye bali. Kyowa Allah aga nti awalam yaraw ila ttayri fawqahum
mutawaffati wa yakbidna ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Abaffe abalabi bassalaamu abo bo tebekenneenya tebalaba ennyonyi ezibuukira waggulu waabwe nga zanjuluza ebiwawaatiro byazo ate neziriwumba tewali azikwatirira kuziwanirira mu bbanga awo mu bwengula okuggyako Allah tabaraka wa taala oyo omusaasizi. Mazima ye Allah alaba buli kintu kyonna. Tuwulire ebinyonyi kiva eno wansi wekibuuka nga kigenda kikola kiti bwe kituuka mu bbanga nekibizaamu ekitu nekiseeyeeya. Ma yumsikuhunna illa arrahman. Ani abikwatirira mu bbanga awo oluvannyuma lw'okubanga tekikoze bwekiti byawatiro byakyo wabula kibikomezaawo bwekiti nekitandika kuseeya. Ma yumsikuhunna. Ani abikwatirira mu bbanga awo illa arrahman, atali Allah subhanahu wa ta'ala. Ani ddala muddu wa Allah. Kati ebintu bingi nnyo Allah byatuleetera abaffe nga byakulabirako, byakufumiitiriza, byakulowoozaako nnyo ekigenza awaki, ekigenza awala. Byakulowoozaako kugambye teri muzadde yali akwatiriza mwana ng'akula. Nga bwekutali kuffe ffenna alina sayansi mbu butya mmere bwewooma mu bika ebyenjawulo. Muwogo awooma bwali tasobola kuwooma nga lumonde. Lumonde tasobola kuwooma nga ttooke. Ettooke terisobola kuwooma nga balugu. Balugu tasobola kuwooma nga nsujju. Ensujju tasobola kuwooma nga jjuuni. Ejjuuni tasobola kuwooma nga kopa newankubadde obiraba ng'ebifaanagana. Abikola ebyo yaani Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo abikola yaani wa yuhadhirukum Allahu nafsa. Allah atuwoninga ku bingi ebitumala okumutegeera kuba bw'aba akugambye tya amintum man fi samaa, abaffe mwe mulowooza oyo ali waggulu an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Eno ensi tasobola gisindika musisi wembanga mususa ensalosalo ze nagiyuguuni am amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba. Tasobola kusindika kibuyaga nasanyawo bimera byammwe, mmere yammwe, amatooke ne gagwa. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Olwo ne mulyoka mutegeera nti kiri Allah kyatutiisa olubereberye abaffe kyamazima. Walakad kadhaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Abatusooka nabo baalinawo ku miisi kavi. Baana ne balaga ebisambi, abaana ne balaga lips. Naye fakaifa kana nakir. Enkomerero ya byonna yali ki? Allah kubazikiriza. Allah kubazikiriza. Ekyo ekiba tekikumalidde wa yuhadhirukum Allahu nafsahu. Era Allah atutiisa fayaqulu tabaraka wa ta'ala. Nayogera Allah gera musatu Araf aya y'ekyenda mu omusanvu mpaka ku y'ekyenda mu omwenda era bonna Allah yali atutiisa. Ng'atutiisa ku bannannyini kyalo an ya'tiyahum singa babajjiddwa kakati ebyebezi bya Allah nga bwe bikusazeeko mu myaka kitwale nti oli musajja mukulu otuludde wandisaanye kuba nti owummuddeko emyaka gyo giwummudde ate ne batandika kukuyuuya nti banka ekubanja obunkenke obwo amakaba gatwala. Nyina gwe nalabyeko ng'akaaba mukyala ng'amakaba gatwala newula lwakino Allah akukutteko ekibanja bakitwala kiri bakitwala. Wa yuhadhirukum Allahu nafsa. State eyo ka Allah oddamu n'okuba katooki eno yanoga nti enkolagana yange ne Allah wange ebadde etya. So baddu ba Allah
ensonga nyingi nnyo Allah kwatuwoninga yatuga nti ekyo tekibamala kubeera nti Allah mumutegeera. Allah kwatuwoningira atulage abaffe ekyo tekitumala kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tumutegeera oba twesuulirayo gwa nagamba. Baddu wa Allah subhanahu wa ta'ala weerekereze kyonna kyeweerekereza, osaddaake ng'otuukiriza etteeka lya Allah jalla jalaaluhu. Otherwise ebintu si byangu, bye twedibaga bye bingi, naye ate atukwatiridde ye Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo byonna bye tukola. 07776 444 220 07776 444 220 gwa Airtel nyiga star M85 star nya star mwenda hash onige okay star M85 star nya star mwenda hash niga okay. Bagenda kusaba business number ku business number teka mukaga ne 05 mukaga 00000 bomaliriza niga okay. Bajja kusaba amount yakwa amount teka omwe ngoyagala okusaddaka teka 10 teka 12 teka 15 teka 5 teka 2 teka 5 teka 10 bomaliriza niga okay. Bajja kusaba reference or reference teka erinnya lyo teka ekigambo salamu teka ensonga ejoweera ibo maliriza niga okay. Bajja kusaba pin code ingizam pin code yesimu yo kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salaam Charity Foundation MTN 07776 444 220 ate danna mukisoma 20 mu miteko 07007 715 715 07007 715 butereevu ojja kuba nga nawe kyosindise kize butereevu wano mu Salaam Charity Foundation. Samuel Mpaji atuse, Mastura Dawa aze, Ismaila Suna atuse, Ahmed Firdaus aze, Amina Nanyunja atuse, Kakembo Hanifa atuse, Abdul Karim Sendagire atuse, Ibrahim Sendagire aze, Mwamin Nakayanzi atuse, Mariam Namiri atuse, Aisha Kiruga atuse, Hadija Nambiru, Faruka Musanga Masana atuse, Mastura Nasu Gaze, Karaka Ismaila, Ahmad Asuna, Christian Katusine, Musa Rajab, Ramazan Nasifa, Yusuf Septa, Muondi Ramadan, Said Kamara, Shifa Narutaya, Ayub Katara, Tamusuza, Akim Chani, Mawazi Marinzi, Rukia Chambade, Farida Nampera, Hafsa Nasimbwa, Aye Kasasa, Juma Kalulu, Rehema Nambi, Akim Biakika, Hasfa Nabawanuka, Umar Wanyonyi, Dilisa Hamba, Siraji Chizito, Hamis Kalema n'abalala amanyaga mmwe kyali mangi nemukkirize kakadde kabate kali naffe mama ngo mulungi Hajati Sara Naggayi Kimirante manyi ko oli n'omukulu wange Musa Kanso Matovu byonna byokola nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala biteekemu obwangu n'omukisa Allahumma amin. Sahaba wange Seka Yahya Sobuga ko oli n'abalala mwenna kwe muli mutudde mulaba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أتيناك ربنا اللهم معترفين بذنوبنا فاغفر لنا اللهم وثقل في موازيننا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب. ربنا اغفر لنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم وانفعني الله وإياكم وكثر الله بأموالكم. سيدي عبد العزيز وكنيا Kimirante kose nemugana Abdul Majid Hajara Makbay abaddewo ne timu yonna kulanga programu eno egenda mu maaso. Tewerabira nti olunaku olw'enkya ku makya inshallah ekiro kyalero nga bukya ku makya biidhnillah saa 10:05 timu endala ejaba yagobedda kulabanga programu etambula biidhnillah. Weekumire ku mikutu egyo sa Mungu subhanahu wa ta'ala akumpeera ekiro ekirungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.